company yaweebwa omulimu ogwo genda mu maaso n'omulimu gwayo abantu bayambagane nga bayambako Kasolo okwennyamira olw'abasiraamu abatetanira nteekateeka za gavumenti asinzidde mu nsinkano n'abakulembeze b'obusiraamu bitundu bya Greater Masaka ng'abadde ku Soro Heights Hotel mu kibuga Masaka ng'eteekeddwa Microfinance Support Center n'ekigendererwa eky'okunga abasiraamu okwetaba mu nteekateeka za gavumenti ez'okulwanyisa obwavu. Omuntu asiba ayeega abalala balina n'omwenge abalala bakola biki naye bw'omuleetera wano ku ky'okukola iba. Minsa Kasolo agamba nti emirundi mingi abasiraamu beesuulira gwa n'agamba bwe gutuuka ku nteekateeka z'okwejjambwavu nga beekwasa omu ku bukwakulizo omuli ne riba. Tuleme tusigalidde omuntu asiba ayeega abalala balina n'omwenge abalala bakola biki naye bw'omuleetera wano ku ky'okukola iba. Mugende mwogere musome mutaganjwa ebintu bino ebya riba. Bwe munabyetegereza nga tebiriimu kizibu musomesa abasiraamu bayige mu programu za gavumenti. Agenze mu maaso ne yeekokkola entalo esatadde mu baddu ba Allah nga bino kye kimu ku bizizza obusiraamu emabega. Ate ng'ekireese obuzibu ki chairman alina ekiwayi ekikye ate ne imaamu alina ekikye kati bakuubaganira mu bantu era ekigaana n'abantu okusonda ssente tewali mpuliziganya obusente obujja obutono tewali bwerufu. Omumyuka wa Kadhi Masaka Sheikh Sulait Sentongo ategeeza nti abasiraamu baludde ng'ebintu ebikwekulaakulanya babiteekamu obugayaavu kyokka kati ke kaseera bababuulire. Nga twali tusigadde lwa bugayaavu nga twegayaalako kubanga yo gavumenti eriwo kuweereza bonna abaavuddeyo emukolako agayaala n'emuleka naye tutegeeza gavumenti ku luno tuzze. Abakulembeze abaisiraamu abalala banokoddeyo okusoomoozebwa ku basanga omuli entalo ezitadde. Tutuuka okuteekawo ensalosalo ez'amaanyi ne tutuuka okweweebulula ne tweraga amabwagali munda mu bantu abatateekeddwa gakola ki. Tebalina woofiisi kwe bakolera mwe bamalira ensonga zaabwe. Ekyo nno kibaleetera ensonga zaabwe okusigala awo nga tezikoleddwako. Allah wanabakkiriza gyagenda mu maaso naye wabula ebimu ku biyinza ogiremesa okgenda mu maaso bwe buteesigaŋŋana. Akulira ekitongole kya Microfinance Support Center Masaka Samson Magara ayogedde ku nteekateeka ey'okubangula abasiraamu ku nkulaakulana. Okusinziira wala abantu abalala engeri gye beenyigiddemu numbers zibadde si nnungi kusaidia abaisiraamu. Abasinga bazze batuwa feedback nti baagala tubanyonyole watya basobola okwegatta ku nkola zaffe nga tebakompromisinze enzikiriza yaabwe. Yasinta Bwanika yakusakidde eggulire lino.